Chikazizi na asatu musambezi iseko sawa satu ezekiro basebo ne banyabo nampijja tumujeko akawuwo. Aya nampijja penalty esooka. Wampa nanyini mutwe. Penalty esooka. Yimba omusakanyo ku luyimba lw'ekitibwa kya Buganda. Sebo. Yimba omusakanyo ku luyimba ekitibwa kya Buganda. Okuvedane deryo. Totagana. Nenkuwa mukisa ogwokubiri. Yimba omusakanyo ku luyimba ekitibwa kya Buganda. Twesimye nnyo. N'ogikuba mu katimba. Neyanzeegesebo. N'ogikuba mu katimba. Neyanzeegesebo. Ne tugenda penalty ey'okubiri. Esebo. Tuli mu mulembe omutebi. Mu mulembe guno omutebi mu kisanja kya Katikkiro mulwanya muli Semwogerere. Ebigambo byoya byanswa tebyavanga ku mimwa gy'Abaganda. Lwaki? Kubanga nkuddiramu katono nnyo. Tuli mulembe omutebi, mu mulembe guno omutebi mu kisanja kya Katikkiro mulwanya muli Semwogerere. Ebigambo byoya byanswa tebyavanga ku mimwa gy'Abaganda. Lwaki oba byoya byanswa babanga bategeeza ki? Sebo babanga bategeeza ebyoya byanswa kiganye. Sebo tugende. Kyenkukolera najja kikolera n'abalala. Nkwogerako akagambo kamu ndowooze nti nno nyongera okwerulira. Abaganda bagambanga nti twafuna byoya byanswa kati bw'oba ogudde mu buufu yatula. Twafuna byoya byanswa mulwanya muli Semwogerere. Kale tugende, tugende. Mpaayo ekyokulabirako kimu mu ŋŋanda z'Omuganda okutuukira enjogera egamba senkuzaale nkuzaale. Sebo omwana wabeera ngo akyali mwana muto alabirirwa bakadde be naddala omwana omulenzi, naye bw'akula ate kikyuka nti bakadde be ne babanga yabalabirira. Yesebo. Nja kuwa obubonero ogikube mu katimba. Neyanzeegesebo. Ogikube mu katimba. Neyanzeegesebo. Mu Buganda abantu babiri tebaddamu kulaba ku kabaka ng'amaze okutikkirwa. Ani naani? Sebo mu Buganda naali Namasole taddamu kulaba ku kabaka. N'asikira emizimu Juma Katebe naye taddamu kulaba ku kabaka. Ekya Namasole bwe kyali naye waliwo kabaka eyakijjawo Katiro sijja mukonako wano naye olw'okuba nti kyaliwoko mu byafaayo emabega nja kuwa obubonero busatu obere ng'ogikubye mu katimba. Neyanzeege nannyini mutwe. Ne tujja. Wampa nannyini mutwe. Tuli wamu ffenna? Yesebo. Aha. Omuwemba tetugusiika tugukola ki? Tugukalanga Sebo. Tugukalanga n'ogikuba mu katimba. Neyanzeege nannyini mutwe. Toyinayo nno muwagizi siwulirayo wadde mutwe akuwa gundi oli mukwoza abantu. Motoka yabakoze bubi. Omutujju n'abeera nga naye nga kyemmanyisa yonna batuuka. Tugende. Wampa omutujju w'engule.
wuliriza. Wampa omutujju w'engule. Amannya ag'engero oba ag'entabaalo agatuumibwa abaana mu Buganda bwe gatayitibwa gatyo gayitibwa gatya? Ssebo ag'oku kifugi. Ogikubye mu katimba. Neeyanzeege ssebo. Mpa erinnya ly'omuzira ogumera wansi ku ntobo y'ennyanja. Manziriramuko ssebo. Mpa erinnya ly'omuzira ogumera wansi ku ntobo y'ennyanja. Ssebo envuma. Ogikubye mu katimba. Neeyanzeege ssebo. Byangota aba mwana naye ow'engeri ki? Ye mwana alwala ennyo n'atuuka n'agongobala. Nedda. Olinayo omukisa gumu. Byangota. Ye mwana atannatambula. Ekyo kigaanyi, tugende ku kirala. Omutujju w'engule. Anti kyoleeta kati kyatwakigaanyi dda. Kati oleeta kyakusatu. Tukoma ku bibiri. Tugende wano. Empologoma envubuka eyitibwa mpalabwa. Ate enkoko evubuka mu lulimi lw'abalunzi n'eyitibwa etya nga tokoonye ku kijuujulu? Osobola ogiyita walukagga. Nedda. Osobola ogiyita sseggwanga. Nedda. Tugende ku kino. Mpa omuzizo omukulu agenda okuwaata gwatalina kukolera mu ggwaatiro. Ssebo tanaabiramu n'amazzi mu ggwaatiro. Ogikubye mu katimba. Neeyanzeege ssebo. Kanjira nkukomya wano nkuzze wa. Bwe kiri Nampijja omuzira omuvubu yalimu omwana ow'ebbaale e Kayunga. Otyo ne tuddiŋŋana Nampijja. Wampa Katikkiro w'engule. Ekintu ekiwunya ebbabe kiba kisiridde. Yes ssebo. Ekintu ekiwunya ebbabe kiba kisiridde. Naye ate singa tugamba olunankani kyo onootegeera ki? Ssebo nsaba kunzirirramukko. Okuwulira n'okutegeera ekibuuzo kamu ku bukodyo bwe tukozesa okujja ku kontanya omwe okusinga omulala. Nkugambye ekintu okuwunya ebbabe kiba kisiridde. Kitegeeza nti na kino ngeri ya kuwunya naye kyo bwe tukyogerako tugamba olunankani. Ssebo akasu ku muntu. Akasu ku muntu. Ssebo. Akasu konna ku muntu. Ssebo ayinza okuba ng'atuuyanyeemukko kati entuuyo zo we zimukalirako naaba ng'alinamu akasu kaawunya. Obuzaayo omulundi gumu. Ssebo olunankani luyinza okuva ku kasu ak'ebitundu eby'ensonyi. Eyo n'ogikuba mu katimba. Neeyanzeege ssebo, neeyanzeege ddala. Ne tujja. Ssebo. Olulimi Oluganda lugagga. Ekigambo kimu kisobola okubeera n'amakulu ga mirundi egiwera. Weewaawo. Owulira? Ssebo. Kaakati okugeza. Ekigambo okutema kyakamala okufuna n'amakulu amapya. Bobi Wine bwe yagamba nti katolonze ne bwentema. Bw'atyo n'aleeta amakulu amapya ag'ekigambo okutema. Naye genda mu kigambo okutema otuwemu amakulu 7 ag'enjawulo. Tosirisa lulimi. Amakulu ga mirundi 7 nga gali ku kigambo okutema naye ng'ate kyegwogerako kyawuka. Okutema ebikata. Okutema ebikata kimu. Okutema olubale. Okutema olubale 2. Okutema fene.
fene ne bamutemamu wakati. Aha, ebyo bisatu. Tosirisa lulimi nagambye. Okutema omubali. Okutema omubali bina. Okutema akakule. Okutema akakule bitano. Okutema ekikasa nga kisoko nga kitegeeza okukankana. 6. Okutema katugambe nti abakontanyi bazze basatu naye batemyeko 2 omu n'ayitawo n'agenda mu maaso ne yeeyongerayo 7 neeyanza egesebo n'ogikuba mu katimba neeyanza egesebo kwewuunya bw'osimbulizaayo ebintu ebyebuziba byonna naye nga toyogedde ku kutema muti toyogedde ku kale nde tweyongerayo yesebo ku mulembe gwa Museveni tubuulireyo omuntu namukisa omu nga yasobola okulondebwa n'aweerezaako mu bifo ebiwere 2 ku bifo 4 ebisookerwako mu ggwanga lino. Noonyayo omuntu omu nga namukisa asobodde okuweerezaako mu bifo 2 ku bifo 4 ebisinga obukulu mu ggwanga lino. Sebo kansookere ku ekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi yaliko yamyukako President Museveni era yaliko Speaker wa Uganda. N'ogikuba mu katimba. Neeyanza egesebo. Mu bannabyabufuzi abali mu Uganda kati ani ayitibwa principal? Sebo oyo ye ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'ogikuba mu katimba. Neeyanza egesebo. Kino kyekisembayo sikojja bwe kiri? Kirimu olukokko lwegendereze. Tuli ffenna? Yennannyini mutwe. Kyuma ki ekimyumyula abantu 2 ne kibanyweza so nga kiteekeddwa ku omu? Sebo ekyuma eyo mpeta. Mpeta. N'ogikuba mu katimba. Neeyanza egesebo. Nenkuwa omutujju. Tugende. Wampa omutujju w'engule. Naye olukontana kirunyumira kiki oba gwota buguma? Nedda sebo obuzibu abakontanyi bange emmotoka yafunyemu obuzibu ate nga bagawala. Naye nga temanyi we banaatuukira. Ate era ne bwe banaabeera awo tebajja kuyingira muno olyoka oyanukula ebibuuzo. Kubanga ebibuuzo biddamu nga amala okwerowooza eyo ali ku bibi ebirala. Ngenda kukyusaamu sebo. Tugende. Wampa omutujju w'engule. Wuliriza. Yes sebo. Omwana omuto asibwa obubiri obutono mu kiwato okusobola okwawula obulungi. Abaganda bwe baali bawa obuntu buno amannya, bwe baali batuuma ebintu amannya, obubira buno ne babutuuma batya olw'omulimu ogwo gwe bukola? Biyitibwa ebijogo. Nedda. Biyitibwa ensogo. Nedda. Tugende ku kirala. Esebo. Okusala entunujju nakyo kimu ku bisoko. Mu bufunze ennyonnyola gwe basaze entunujju aba atya?
so babeera bamusazeeko emimwa ng'amannyo gali kungulu. Ogikubye mu katimba. Neyanze egesebo. Tugende wano. Essebo. Luno lugero. Yessebo. Enjala eruma omuwuulu malayo. Yeetuumisa nnyinimu erinnya Byakagambwa. Ogikubye mu katimba. Neyanze egesebo. Tugende ku kino. Yessebo. Omukazi bw'anoba omusango ne gusinga bba aliwo ekita ky'omwenge ekiyitibwa kitya? Ekyakasaagira. Nedda. Ekita ekyobuwasa. Nedda. Nkufundikidde. Kale ye mwana muwala Brenda neteekateeka okutuusako amakampuni wano tugayitamu tukubulira kampuni tukubulira gy'ogenda gisanga Sseŋŋonzi. Wangisebo. Mpa ebika by'amayenje bibiri by'omanyi. Essaabi. Kiganyi. Tugende ku kirala. Yessebo. Waliwo ensolo ebeera mu kitoogo naye nga bayigga njigge. Wuliriza n'obwegendereza. Waliwo ensolo ebeera mu kitoogo naye nga bayigga njigge. Eba nsolo ki eno? Enjobe. Ogikubye mu katimba. Neyanza nnyo ssebo. Tugende ku kino. Yessebo. Ssaalongo Kazaalabaana alina enkuufiira gy'atera okutikkira ku mutwe. Yessebo. Enkuufiira eyo bagiyita batya? Enkoolooni. Yogenya mu muzindaalo. Enkoolooni. Kolokooni. Nedda. Tugende ku kirala. Yessebo. Ekintu ekiyitibwa empalubwa kisangibwa ku muziro ki wano mu Buganda? Mpologoma. Nedda. Ngo. Kiganyiimu. Tugende ku kino nkuze wa jjejje. Yes. Mu ŋŋanda zo ani ayita omuntu nti ssewamuko era aba ayita ani? Aba omusajja awasizza tugeze nga yawasizza mwannyina wange ng'ayita taata wange nga gwayita ssewamuko. Omusajja akola atya? Omusajja awasa muganda wange omuwala era ng'ayita taata wange nga gwayita ssewamuko. Ogikubye mu katimba. Neyanza nnyo ssebo. Tangira nkulekera. Kale omuto Sseŋŋonzi buli kyoddamu beera nga naawe wekkiririzaamu nti olumba oddamu nti luweero. Okiwulira? Yessebo. Wekkiririzeemu wano we mutuuse w'abawanguzi bokka. Temugezaako wadde okwenyooma n'omulundi ogumu wano w'abawanguzi tewatuukika wano we mutuuse. Yessebo. Kale Sseŋŋonzi ne tujja. Yessebo. Mu Buganda ab'ekika ky'embogo be baweeka b'obwakabaka. Yessebo. Kitegeeza be bakongojja kabaka. Yessebo. Okukongojja kabaka ng'oggyeko okumuwa ekitiibwa mu bantu be. Yessebo. Kigendererwamu ki okukongojja kabaka baba baagala kukola ki? Baba baagala kulaga nti kabaka yasinga obuyinza. Ekyo tukyogedde. Ne waliwo ekirala obuyinza tubulabye. Ne waliwo ekirala kubanga bamukongojja awali abantu abangi. Yessebo. Baba baagala kukola ki? Kulaga nti kabaka kabaka kiti. Nedda ekyo tukimaze. Okukongojja omanyi we baba bamutadde? Yessebo. Baba bamutadde luddawa? Aba atudde mu ntebe nga basitudde entebe ye nga bamusitudde waggulu. Nga basitudde entebe?
ng'atudde mu ntebe nga bamusitudde. Kati awo tugende. Tugende kiganyaawo. Yes, sir. Kakati Katikkiro Charles Peter Mayiga. Yes, sir. Katikkiro wakumeka ku bakatikkiro ababaddeko n'eddamula ku mulembe gwa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi. Wa munaana nedda tebaweranga munaana. Wa musanvu. Kikomyawo kakati. Kati netugenda mu maaso. Yes, Ssengonzi. Yes, mu bukulembeze bwa Buganda. Mwami wa Buganda ki asookerwako abatwala ewammwe we mubeera? Sabakunziya. Mu bukulembeze bwa Buganda. Yes, sir. Mwami wa Buganda ki omwami abatwala ewammwe we mubeera tuba tumuyita tutya? Omutongole w'ekyalo. Ekyo n'ogikuba mu katimba. Neyanza nnyo ssebo. N'ogikuba mu katimba nkugambye gamba luweero. Luweero. Otyo ne tujja. Yes, ssebo. Kadaali kyeki? Kadaali guba mu Kadaali zengoye abafumbo ze bambala. Abafumbo. Abantu omukazi n'omwami ze bambala nga bali ku mbaga. Yes, sir. Okyonoonyeemu tereezaamu. Kadaali omukazi n'omusajja ze bambala nga bali ku mbaga. Kadaali zengoye omwami n'omukyala ze bambala. Nkiganyi kakati ngezezaako okutaliza nga njagala otuuke naye n'olemerayo. Kakati ne tujja wano. Yes, sir. Ono yagambye jjajjaawe ku ssimu ti jjajja bw'oba ojja mu kibuga otuleeterayo mmanjaaya. Yabadde amugamba baleetera ki? Yadde amugamba abaleetere ku bibala. Ku bibala. Galubindi. Ne waganamu nenkuzaayo w'omutujju. Tugende. Akyali Ssengonzi takola bubi ate nga ne gundi bano baana bato bali wansi wa myaka 12 ayitawo wano ayingira final egenda okubeera Nimrod Hotel Luweero. Tugende Ssengonzi. Yes, sir. Omuntu gwe bayita ow'enkutulakutula yaani? Ye muntu omunafu ennyo. Nedda. Ye muntu eyeetuulako nga tayagala kukola. Nedda. Tugende ku kino. Yes, sir. Oyo omusajja awunya ku buli mugereko. Kino kisoko. Yes, sir. Awunya ku buli mugereko. Oyo kitegeeza ki? Talina ludda lutuufu kuwanywerera. Nedda. Alyankuzibwa alya ku kiri ne ku kiri. Kale ngenda kuwa ogikube mu katimba. Neyanza nnyo se. Akasukali ali nalyo taba muti luno lugero. Yes, sir. Akasukali ali nalyo taba muti. Yes, sir. Eki. Effumu. Nayo ogikubye mu katimba. Neyanza nnyo se. Entaana gye bataaziikemu muntu bagiziikamu ekitooke. Mbulira erinnya ly'ekitooke ekyo. Ekiteerera. Nedda. Ekitoogo. Ekitooke ekyagonja. Ogikubye mu katimba. Neyanza nnyo se. Nkufundikidde. Kale Ssengonzi abawagizi ba NAP gye bamba mutuuse omwana mumuweereza ku ngalo bwe mbati munatuuka ng'era emmotoka ekyabafiriddeko mu kkubo muwete buwesi muddeyo. Naye nga timuwulirwa nga mwalabye n'emmotoka obbafaako. Tuli wa Ssengonzi. Yes, sebo. Ssengonzi. Wangi sebo. Tuwe amakulu ga mirundi 5.
Yes sebo. Agava mu kigambo okuluma. Okulaga Oluganda nti lugagga ekigambo kimu kiba n'amakulu ag'enjawulo. Ekigambo okuluma tuweeyo ebintu bitano bye tugambira ebiruma naye nga byanjawulo. Otyo omuntu aluma ennyama. Okuluma ennyama. Ekiwuka kiruma. Ekiwuka ng'enkuyege esobola okuluma omuntu. Otyo okuluma olina agamba nti gundi yannuma. Gundi ayinza oba yafiirwa omuntu enaga nti musajja oyo yannuma nnyo okufa. Okuluma obuzaayo bibiri. Yes sebo. Okuluma olina aluma munne. Era omuntu asobola okuluma munne n'amuluma. Ennya obuzaayo gumu. Okuluma tolemererwa watono obuzaayo kimu kyokka. Yes sebo. Okuluma Sengwa zigenda kujjako omuzindaalo obulwayo ekintu kimu kyokka. Negaana eyo egaanidde mu maanyi ng'atolemeddwa ebintu ebiri okumpi ennyo. Oyinza otya okwerabira obulwadde okuluma omuntu? Ebintu ebiri okumpi, obwavu okuluma, byonna bibadde biri awo bikulinze, enjala okuluma omuntu. Kale tugenze. Yes sebo. Pulezidenti wa Uganda. Yes sebo. We yatandikira okufuga mwe mwali temunnazaalibwa. Yes sebo. Babagamba tiyatandika okufuga mu mwaka ki? Yoweri Kaguta Museveni yatandika okufuga Uganda mu mwaka ki? Mwaka gwa 1986. Eyo n'ogikuba mu katimba. Neyanza nnyo sebo. Otyo. Ekibuga kya Uganda ekikulu kiyitibwa Kampala. Yes sebo. Olowooza lwaki bakiyita Kampala? Kubanga walingayo empala nyingi kyebava bakiyita Kampala. Waabangayo ensolo eziyitibwa empala. Yes. N'ogikuba mu katimba. Neyanza nnyo sebo. Netujja. Yes sebo. Donald Trump. Yes sebo. Ye mukulembeze wa Amerika addako. Yes sebo. Yawangudde ani okuwangula obwa pulezidenti buno? Omukyala Harris Kamala. N'ogikuba mu katimba. Neyanza nnyo sebo. Netumaliriza. Yes sebo. Kino kirimu olukokko lwegendereze. Yes sebo. Mu mwaka omulamba. Yes sebo. Mwezi ki abantu mwe basinga okwebaka otulo otutono era lwaki? Omwezi ogwa Museenene. Lwaki? Kubanga babeera bazuukuka okugenda okulinga enseenene. Baba bazuukuka. Gezaako omulundi gumu omulala. Basisimuka ogenda. Sigwa 11 sigwa Museenene. Nkuwayo olugezaako lumu. Yes sebo. Omwezi ogwokuna oba ogwakafuumulampawo. Lwaki? Kubanga abantu basimuka ekiro ne bagenda okubaka enswa. Kale ekyo kiganye. Tubayozayoza mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne banyabo ne tulyoka tukubira Nampija mu ngalo muzukulu eyakayita. Era tuyinza olowooza n'omulimi n'ogumu ne tubeera nga tugendeddewo. Tuli ne sabula kumbucha drink. Penalty oyina 10 okuva ewange na 10 okuva wa Kisewule ne tujja kuba tukuumuzaamu ku 5 tukyuseemuko. Si kulwanga eddagala erimu libeera kannyo bw'oligerageranya ku ddala. Otyo oyina emirundi ebiri gyokka okugezesa. Situgenda kuwa kadde kemuze muwulira kubanga situwagala kakukange kakutataaganye. Weewaawo sebo. Eddoboozi lyo bagamba ttono towulirwa. Weewaawo sebo.
aya yimba omusaakanyo ku luyimba ekitibwa kya Buganda. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. N'ogikuba mu katimba. Nsimye nnyo ssebo. Tuli mu mulembe omutebi. Ye ssebo. Abawagizi ba Nakamya muli baddembe okumuwolekereza emizira. Era emizira egyo twali tugiyise n'ennaku Nampijja naye egigye gyali teginnatuuka. Timulina nsobe gye mba mukoze bwe muwagira okuwagira kwammwe tukuwulira eruuyi eno n'olw'ensonga eyo tumusalako. Tuli ku mulembe omutebi. Ye ssebo. Mu mulembe guno omutebi. Weewaawo ssebo. Mu kisanja kya Katikkiro Mulwanyammuli Ssemwogerere. Weewaawo ssebo. Ebigambo byoya byanswa tibyavanga ku mimwa gy'Abaganda. Ye ssebo. Lwaki? Kiki babanga bategeeza ebyoya by'enswa nti twafuna byoya byanswa? Taata nsaba kunziriramu. Kyekyo maze ssebo. Nkugambye ku mulembe, tuli mu mulembe omutebi. Weewaawo ssebo. Mu mulembe guno omutebi mu kisanja kya Katikkiro Mulwanyammuli Ssemwogerere ebigambo byoya byanswa tebyavanga ku mimwa gy'Abaganda. Lwaki? Nenkwongera n'okwerulira nga nkugamba. Ye ssebo. Kiki kye bagambanga nti baafuna byoya byanswa? Ssebo okugamba nti nno baafuna byoya byanswa nti ssebo olwa Katikkiro oyo Mulwanyammuli Ssemwogerere. Ssebo era ne ku mulembe ogwo kwe kwava n'enjogera ya Regional Tier nti olw'omwami oyo Mulwanyammuli Ssemwogerere obutakola kale okusinziira nga bwe baali basuubira we yalina eddamula ssebo obuvunaanyizibwa obumu teyabutuukirizanga bulungi. Kale toli wala naye obubonero bugenda okuyita ku myaganya gy'engalo olw'obutategeera butegeezi kigambo byoya byanswa. So nga ate obadde toli wala. Ssebo byoya byanswa baalinga bategeeza nti nno ssebo ebyoya by'enswa kubanga kutaganira bwere kuba ebyoya by'enswa oba tolina kyogenda bifunamu. Tugende eganye tugende. Ye ssebo. Mpaayo ekyokulabirako kimu mu ŋŋanda z'Omuganda okutuukira enjogera ya Ssenkuzaale Nkuzaale. Ssebo Ssenkuzaale Nkuzaale ssebo kisobola otuukira ku jjajja omukyala azaala taata. Kitya? Kubanga ssebo jjajja omukyala oyo ye buli kaseera abeera alera era ye jjajja oyo bagamba abeera alera abaana kuba abo ne kijjayo Ssenkuzaale Nkuzaale. Ssebo Ssenkuzaale Nkuzaale kituukira ku jjajja oyo omukyala azaala taata kuba buli kaseera abe ssebo Ssenkuzaale Nkuzaale jjajja omukyala oyo azaala taata ekimuleetera okubeera Ssenkuzaale Nkuzaale. Asobola okuzaala omwana ate omwana naye nazzukuza kwegamba n'abanga tava mu mbeera eyo. Negaana ne tugenda ku kiddako. Ye ssebo. Mu Buganda abantu babiri tebaddamu kulaba ku kabaka ng'amaze okutikkirwa. Weewaawo ssebo. Ani naani? Ssebo Namasole we taddamu kumulabako takkirizibwa n'omulala ssebo abatalaba ku kabaka ng'amaze otikkirwa. Namasole we ssebo Namasole taddamu mulabako ne oluusi ebiseera ebisinga bagamba ne Kiweewa omwana we gwasooka okuzaala omulenzi. Ne kigaana? Ssebo nterezaamukko.
oluddewo nnyo Nakamya weetooloolera ku kintu kimu situvaawo weetooloolera ku kintu kimu ekintu okuwunya ebbabe Sebo kiba kisiridde weewaawo sebo ekintu okuwunya ebbabe kiba kisiridde weewaawo kojja mbadde situuse ku 5 kyabuza 2 nedda kale omuga ke kawoowo akava mu butiko weewaawo sebo naye abaffe omuwemba situgamba nti tugusiika tugamba nti tukola ki tugukalanga sebo n'ogikuba mu katimba simye bwongerwa sebo ndaba mu kubala kwange ndaba ntuse ku 5 kyekyo kibadde ekyokutaano ne mbaweereza omutujju tugende weewaawo sebo tugende Nakamya weewaawo sebo wuliriza ye sebo amannya ag'engero weewaawo oba sebo ag'entabaalo agatuumibwa abaana mu Buganda bwe gatayitibwa bwe gatyo gayitibwa gatya bw'oba otegedde obuufu mwe tuli amannya ag'engero ye sebo oba ag'entabaalo weewaawo agatuumibwa abaana abato ye sebo mu Buganda bwe gatayitibwa bwe gatyo gayitibwa mannya ki agayonkerwako sebo ogikubye mu katimba simye bwongerwa taata tugende wano Nakamya ye sebo mpa erinnya ly'omuziro ogumera wansi ku ntobo y'ennyanja sebo ekiwere nedda ogumera wansi ku ntobo y'ennyanja sebo omuziro ogwo ogumera wansi ku ntobo y'ennyanja sebo ogwo omuziro tugenda no ku kirala sebo ogwo omuziro gwa mpindi kiganyi tugende ku kirala ye sebo byangota aba mwana naye aba mwana ow'engeri ki byangota sebo asobola obeera omwana omukazi gwazadde ebbali w'obufumbo nga si waawakaawo nedda sebo byangota abeera mwana naye nga mu kuzaalibwa kwe sebo mu kuzaalibwa kwe byangota oyo abeera sebo abeera mwana naye nga ebitundu bye ebimu kale nga si mwana mutereevu ng'abaana abalala ba bulijjo nga ebitundu bye ebimu kale nga tatuukiridde tugende ku kirala ekyo kiganyi esebo empologoma envubuka eyitibwa mpalabwa esebo ate enkoko envubuka mu lulimi lw'abalunzi eyitibwa etya nga tokoonye ku kijujulu sebo enkoko eyo osobola giyita walukagga nedda sebo enkoko eyo enkoko envubuka osobola ogiyita sebo enkoko eyo woba togiyise kijuujulu osobola okugiyita sebo osobola ogiyita eyakatemankonge nedda kiganyi tugende ku kirala genda ku kyakutaano mpa omuzizi omukulu agenda okuwaata gwatalina kukolera mu ggwatiro sebo talina kunaabisa sabbuuni mu ngalo alina kukozesa akaziŋoonyo sebo ogikubye mu katimba nsiimye bwongerwa sebo kanjira nkufundikirirawo nkuze kale akyali Nakamya omwana omuzirakobe yakyatunka nalweweta bwamunanika abemunanika ye bulemeezi engule gyegenda okuyindira tuliwo Nakamya ye sebo
otyo ekintu okuwunya ebbabe kiba kisiridde weewaawo ssebo naye na kino kika kyakuwunya essebo kyo kiba kitegeeza ki bwe tugamba nti olunankani nankani ssebo olunankani nankani kibeera kintu nga kyasuzeewo naye nga kiringa ekitandikiriza okugaga ssebo olunankani nankani kisobola okuba ssebo ekintu ekiwunya olunankani nankani kyekyo ekintu ekitandise okuvundirira essebo ekyo kiganye tugende ssebo olunankani nankani kabeera kawoowo oba kale olusu oluva mu buta oba kale obuteeyonja bulungi obwani wangi ssebo n'ogikuba mu katimba siime bwongerwa taata ab'ebulemeezi mugolole mwenna bannange tugenda kunimula olulimi oluganda lugagga weewaawo ssebo ekigambo kimu kisobola okubeera n'amakulu ga mirundi mingi weewaawo ssebo ekigambo okutema weewaawo ennaku zino Bobi Wine yakiwadde amakulu amalala bwe yagambye nze ne bwentema essebo kaakati tugende ku kigambo okutema ogenda tuwa amakulu ga mirundi 7 ag'enjawulo naye nga gonna gategeeza okutema ssebo okutema ebisiki esobola otegeeza okusimagira kimu okutema akakule okuseka bibiri essebo okutema omuntu tugeze muli mu kuzannya matatu nogamba omuzannyo n'omutema essebo 3 okutema amavunike 4 osobola obba ssebo ng'ogenzeeko mu kibya n'ogamba kantema omuti okutema omuti 5 ssebo n'ekirala bano abatemu ab'ebijambiya batema abantu ssebo 6 ssebo ekisembayo ekyomusanvu osobola okugamba akantemye nga kugambye amawulire amabi okutema omuntu kale n'okamutema essebo n'ogikuba mu katimba nsiime bwongerwa ssebo ku mulembe gwa Museveni yessebo tubuulireyo omuntu omu abadde namukisa essebo ng'asobodde okubeerako mu bifo 2 yessebo ku bifo ebina ebisinga okubeera eby'ekitiibwa mu ggwanga lino ssebo obufu ngenda bwolekeza omwami Edward Katumba Wamala taata omwami oyo yabeerako yabeerako muduumizi w'eggye ebifo ebisinga okubeera ebikulu mu ggwanga obimanyi kugambye tubuulireyo omuntu omu essebo abadde namukisa ng'asobodde okuweerezaako mu bifo 2 ku bifo 4 ebisinga okubeera ebikulu mu bukulembeze bw'eggwanga lino ssebo oyo ebifo 4 ssebo omuntu oyo asobodde okubeerawo mu bifo ebikulu ssebo waliwo nkugambye nga waakiri abaddeko mu bifo 2 ku bifo 4 ebisinga okuba ebikulu mu ggwanga ssebo waliwo omukyala Jessica Alupo nga ssebo kangende ku mukyala Rebecca Kadaga omukyala Rebecca Alintwala Kadaga ssebo yabeerako sipiika wa paalamenti ate mu bufu bwe bumu essaawa zino mumyuka wa mukulembeze kale kaŋŋambe nti amyuka Ssaabaminisita omulundi ogwokubiri ssebo nja kumala gakuwa nsiime bwongerwa taata nja kumala gakuwa naye omumyuka olumu tomuteekanga mugundi naye tunkuwadde n'ogikuba mu katimba neyanzeege ssebo mu bannabyabufuzi abali mu Uganda kati ye ssebo ani ayitibwa principal ssebo principal ntera owulira nga ye Kyagulanyi Ssentamu ssebo n'ogikuba mu katimba nsiime bwongerwa taata kino kirimu olukokko kyegendereze weewaawo ssebo kirimu olukokko kyegendereze ye ssebo kyuma ki
ekimyumyula abantu ababiri ne kibanyweza so nga kiteekeddwa ku omu. Kitange ezo nsobola ziyita empingu. Ssebo ekyuma ekiteekebwa ku bantu ababiri. Kyuma ki ekimyumyula abantu ababiri ne kibanyweza so nga kiteekeddwa ku muntu omu? Ssebo kimyumyula abantu babiri. Nkonyole? Nedda ssebo. Budde bugenze. Ssebo ekyuma ekiteekebwa ku muntu omu naye nga kimyumyula abantu babiri. Nenkuweereze w'omutujju. Tugende wano. Nakamya. Wangi ssebo. Owuliriza tugende. Ogenda kumbuulira. Omwana omuto. Ye ssebo. Asibwa obubiri obutono mu kiwato. Ye ssebo. Okusobola okwawula obulungi. Olw'obuvunaanyizibwa obwo. Ssebo. Mu buwangwa olw'omulimu ogwo kyebava Abaganda babuyita batya? Obubiri obwo. Ssebo obubira obusibwa mwana babuyita ebiti. Nedda. Obubira osibusibwa. Olukwanzi. Ogikubye mu katimba kale. Simbe bwongerwa taata. Tugende. Ye ssebo. Okusala entunujju kisoko nakyo. Ssebo. Mu bufunze nnyonnyola gwe basaze entunujju abeera atya? Ssebo baba bamusazeeko omumwa. Ogikubye mu katimba. Neyanza nnyo ssebo neyanzeege. Luno olugero ogenda ddumalayo. Weewaawo ssebo. Enjala eruma omuwuulu malayo. Ssebo enjala eruma omuwuulu omufumbo tagimanya. Nedda. Ssebo enjala eruma omuwuulu. Ssebo enjala eruma omuwuulu. Enjala eruma omuwuulu temanyibwa mufumbo. Ekyo kigaanyi tugende ku kino Nakamya. Ye ssebo. Omukazi bw'anoba. Weewaawo. Omusango ne gusinga bba. Ssebo. Bba aliwo ekita ky'omwenge. Ye ssebo. Ekita wa mukyala we. Ekiyitibwa kitya? Ssebo ekita ekyo kiyitibwa. Ssebo ekita ekyo kye kiyitibwa ekisaabo. Nedda. Ekyo ssebo ekita ekyo kiyitibwa ekyo ekita kye kiyitibwa entabaluganda. Nedda. Enjogeza ssebo. Kigaanyi Nakamya kankufundiikirira. Kale ye Nakamya mumukubire mu ngalo abawagizi be wano tuwamala gatuukika. Mwebuuze bameka abawanguddwa ne batatuuka wano. Tuli ne Sabula Kumbucha drink double tap. Penalties 10. Yes ssebo. Era tukuyisa mbufu bwe bumu era mwennaze mugenda okuyitamu kye tuyise akankenke. Yes ssebo. Otyo Semango. Wangi ssebo. Tubuulire. Yes ssebo. Mu bukulembeze bwa Buganda. Yes ssebo. Mwami wa Buganda ki asookerwako aba atwala ewammwe we mubeera? Manziremuko ku kibuuzo. Mu bukulembeze bwa Buganda. Yes ssebo. Mwami ki asookerwako aba atwala ewammwe oba omwami aba atwala ewammwe we mubeera tumuyita tutya? Ssebo aba ayitibwa nnyinimu.
omwami abaatwala ewammwe we mubeera, omwami mu bukulembeze bwa Buganda, omwami wa Kabaka abaatwala ewammwe we mubeera tumuyitaani? Ssebo ye Katikkiro. netugenda Yes ssebo. Ab'ekika ky'Embogo Yes ssebo. be bakongojja Kabaka. Yes ssebo. ng'ogyeko okumuwa ekitiibwa nga bamukongojja. Yes ssebo. Okumukongojja kuno ki ekikugendererwamu ekirala? Ssebo baba balaga ekitiibwa kya Kabaka. Ekitiibwa tukyogedde naye ng'ogyeko ekitiibwa bwe bamukongojja ki kye baba baagala, kubanga bamukongojja ng'ali mu bantu bangi. Yes ssebo. Okukongojja okumanyi? Bamukongojja bakola ki? Okukongojja baba bakola ki? Ssebo bamusitula ne bamuteeka ku bibega. Otyo kaakati ekikolwa ekyo ng'ogyeko okulaga ekitiibwa kye baba bagendereramu ki? Ssebo baba bagenderera oba okumusitula okwo abantu abasinga baba basobole n'okumulaba. Abantu abasinga basobole omulaba. N'ogikuba mu katimba. Neyanza nnyo ssebo. Kaakati ne tujja. Yes ssebo. Katikkiro Charles Peter Mayiga. Yes ssebo. Katikkiro waakumeka ku bakatikkiro ababaddeko n'eddamula ku mulembe Omutebi? Ssebo oyo Katikkiro wa mukaaga. Wa mukaaga n'ogikuba mu katimba. Neyanza nnyo ssebo. N'ogikuba mu katimba. Otyo Ssemmango. Wangi ssebo. Kadaali kyeki? Kadaali ssebo ke kaba akantu ke bayambaza omugole ku mutwe. N'olugoye oba lwe luba olugoye olweru lwe bayambaza omugole ku mukolo. Ku mukolo? Ku mutwe akagula kabeera. Tofaayo. Ogikubye mu katimba. Neyanza nnyo ssebo. Ne tujja. Yes ssebo. Ono yagambye jjajjaawe. Yes ssebo. Nti jjajja bw'obanga ojja mu kibuga otuleeterangayo manjaaya. Yabadde jjajja bamugambye baleetera ki? Amanjaaya. Si amanjaaya, ngambye manjaaya. Manjaaya. Kale tugende. Eyo negaana gende w'omutujju. Tugende. Yes ssebo. Tugende wano. Wuliriza. Yes ssebo. Mpa ebika by'amayenje bibiri by'omanyi. Ebika by'amayenje tulina ssebo ejjenje eddanzi n'essaabi. Ogikubye mu katimba. Neyanza nnyo ssebo. Waliwo ensolo ebeera mu kitoogo. Yes ssebo. Naye nga bayigga njigge. Eno nsolo ki? Ssebo eyo mbogo. Nedda. Ssebo eyo ngabi. Nedda. Tugende ku kirala. Tugende ku kirala. Wuliriza. Yes ssebo. Ssaalongo. Yes ssebo. Kazaala baana. Yes ssebo. Alina enkuufiira gy'atikkira ku mutwe. Yes ssebo. Enkuufiira eyo eyitibwa etya? Enkuufiira gy'atikkira ku mutwe ssebo eyitibwa empongoloni. Ogikubye mu katimba. Neyanza nnyo ssebo. Tugende wano. Yes ssebo. Ekintu ekiyitibwa empalubwa. Yes ssebo. Ekintu ekiyitibwa empalubwa kisangibwa ku muziro ki mu miziro gya Buganda? Empalubwa ssebo kisangibwa ku muziro ogw'engo. Nedda. Ssebo gwa mpologoma. Nedda. Ekyo kigaanyi. Tugende ku kirala. Yes ssebo. Mu ŋŋanda zo
Yes, sebo. Ani ayita omuntu nti sewamuko era aba ayita ani? Sewamuko kankuweereze wajjeje. Kale jangu eno abatuliriza abakontanyi nga tuli ku mutendera guno ogwa kankenke situbateeramu kadde kali ke muwulira akagenda maaso kubanga kakanga nnyo oluusi alekerera okulowooza kyaddamu n'awuliriza akadde ng'alowooza kyova olira tumuwaamu akadde alowooze ate addemu. Kale omuto wangi sebo. olulimi Oluganda lugagga. Yes, sebo. Ekigambo kimu kisobola okubeera n'amakulu agawera. Yes, sebo. Ogenda tuwa amakulu ga mirundi 5 agava mu kigambo okuluma. Okuluma. Sebo tuyina okuluma ng'okozesa amannyo n'oluma omuntu. Otyo okuluma. N'omuntu ayinza okwagala okukozesa amannyo tuyinza ogamba alumye ogw'engulu. Alumye ogw'engulu kiba kisoko. Sebo tuyina okuluma n'omuntu wayinza okufaako n'owulira obulumi. N'owulira obulumi jjajja wange oyo yannuma. Sebo okuluma n'omubiri guyinza okukuluma ng'owulira obulumi. N'omubiri gukuluma ng'oba ng'oli mulwadde n'obeera ng'olumizibwa. Sebo n'ekisolo kiyinza okukuluma ng'embwa. Embwa esobola okukuluma. Obuzaayo gumu. Sebo ngambye 5. Biweze? Yes, sebo. Kale ogikubye mu katimba. Neyanza nnyo sebo. Ogikubye mu katimba. Otyo ne tujja. Yes, sebo. Kabando w'omukontanyi omwana ali wano anyeenya mutwe yeewuunya. Kaakati tukugamba bugambi gwe wenna ayagaliza omwana we okulowoleza ku sipiidi n'okukula ng'ayina ebintu bye yeegomba. Omwana we tiyandikubuze ku lusegere oba 2 oba 3 jangu nabo ku Nimrod Hotel Luweero ku fainalo y'engule. Wagenda n'okubeerawo mu kisaawe Kiramba awagenda okuteerwa bouncing castles abaana ze baterabangako ezibayingiza ezibakulisaayo ku ssomero bo bajja kubeera nga bazze okukola 2 okunyumirwa engule ate n'okuzanyazanyamu nga beeyozaayoza okumalako omwaka n'okumalako taamu. Bw'anaayingirira ku 15 ku mulyango eri mu bouncing castle mu bisaawe mu byesubo wonna yonna ajja kuba agendera bwereere nga wonna wayagadde wakola ki walaga. Mutambule n'abaana lunaku lwa kutambulako n'agaffe n'enjovu etambula n'omwana gwayo. Aya tuli Semmango sebo. Semmango. Wangi sebo. President Museveni. Yes, sebo. Mweti mwaliwo nga atandika okufuga. Yes, sebo. Naye yatandika okufuga wano mu mwaka ki? Sebo 1986. 1986 n'ogikuba mu katimba. Neyanza nnyo sebo. Ekibuga kya Uganda ekikulu kiyitibwa Kampala. Yes, sebo. Lwaki kiyitibwa Kampala? Wanga sebo mwalundibwangamu ensolo ezaali ziyitibwa empala. Mwabangamu ensolo eziyitibwa empala n'ogikuba mu katimba. Neyanza nnyo sebo. Donald Trump. Yes, sebo. Yawangudde ani mu kalulu ka America akagwa abeere nga yalindiridde okulayizibwa kuba president? Sebo yawangudde Alice Kamala. N'ogikuba mu katimba. Neyanza nnyo sebo. Kino kirimu olukoko kyegendereze. Yes, sebo. Mu mwezi ki abantu mwe basinga okwebakya otulo otutono era lwaki? Sebo ogwo guba mwezi Sebo gukuba mwezi gwa 8. Lwaki? Wanga mubuukibwamu enswa. Si gwa 8. Oyinayo omukisa gumu gwokka. Sebo omwezi gwa 2. Lwaki? Kubanga abantu baba basagula okusimba ebibala ebimera.
ne babasagula okusimba nkuwayo omukisa gumu omwezi ogutuuse naye ensonga towadde si ntuufu lwaki omwezi guli gwakubiri naye lwaki kubanga ssebo abantu mwema baba bagenda okusimbira ebimera negaana naye ku bwongo obwo omwana obadde olwanyi nnyo naye tokutudde kaguwa ka kibuuzo ekyo ate nga kikoko nenkuzaayo ewo omutujju akumaliriza tugende wano ogenda kumbuulira ssebo omuntu gwe bayita ow'enkutulakutula yaba atya ow'enkutulakutula ayinza okuba omuntu oba gogamba katugambe ng'ebizibu byoba n'abimala ayinza okuba omuntu oba gogamba ng'ebizibu byo n'abikumalira nedda olinayo mukisa gumu omuntu ow'enkutulakutula ye yakula atya oba ye w'engeri ki ow'enkutulakutula ayinza okuba omuntu naye obanga ku mubiri gwe ayinako ekintu ekirema ekyo kigaanyi tugende ku kirala oyo omusajja awunya ku buli mugereko kisoko kitegeeza ki awunya ku buli mugereko oba kiyinza okutegeeza oba okutambulatambula ennyo nedda awunya ku buli mugereko oba nga ye afuna ebizibu nedda kigaanyi tugende ku kino luno lugero akasuka lyali nalyo taba muti ssebo eki ssebo eyo liba ffumu ogikubye mu katimba nayanza nnyo ssebo nkufundikira na kino ssebo entaana gye bataziikamu muntu ssebo bagiziikamu ekitooke ssebo mbulira erinnya ly'ekitooke ekyo kiba kitooke ki ssebo kiba kitooke ekyembidde nedda olinayo omukisa gumu ssebo kiba kitooke kya gonja ogikubye mu katimba nayanza nnyo ssebo nkufundikidde kale bassebo ne banyabo mwanirize era kubire mu ngalo ab'ekkobe yonna gye muli mu yogeyoge mu bakuliseeyo bano nabo baba tibalumaliriza wangi ssebo otyo kale katusooke naawe tubeere nga tukunnyula ssebo kale ogenda kuba nga olina emikisa ebiri buli kibuuzo kitugenda kukubira kadde kaleme kukanga naye buli kibuuzo oweebwa emikisa ebiri okigezaako bwe gisukkamu ebiri kiba kigaanye tuli ffenna kale katutandike bwe tuti amanya ogambye Nabumba Road. Nabumba omwana ow'effumbe. Yes sebo. Otyo Nabumba. Wangi sebo. Mu bukulembeze bwa Buganda. Yes sebo. Mwami wa Buganda ki asookerwako? Yes sebo. Aba atwala ewammwe awaka we mubeera. Tuba tumuyita tutya? Taata wange sebo. Kitange. Omwami wa Buganda. Yes sebo. Atwala awo ewammwe we muba mubeera. Omwami wa Buganda asookerwako. Omutongole sebo. Omutongole n'ogikuba mu katimba. Nganzanyo sebo. Ne tugenda ku penalty yokubiri. Yes sebo. Katikkiro Charles Peter Mayiga. Yes sebo. Katikkiro wakumeka mu bakatikkiro abaweereza ku mulembe Omutebi. Katikkiro wakutaano sebo. Wakutaano. Yes sebo. Sebo Katikkiro wakuna. Baako wonyweredde. Sebo Katikkiro wakutaano. Wakutaano. Nga nkozesa obuyinza obumpeebwa abantu abamu Omutujju.
ntwewunaganyamu wano. Omanyi abantu abamu owekitiibwa Emmanuel Sendabula olw'okuba nti nno yali wa kiseera buseera tibatera mubala mu bakatikkiro so nga ate yandibadde wadde yali wa kiseera naye abamu abeesigama ku ekyo bagamba nti ye n'okukwasibwa ddamula teyakwasibwa ddamula. Kati mu buufu obwo babeera bataano, omwana Nabbumba ne muwa obubonero n'ogikuba mu katimba. Neyanzanyo ssebo. Otyo Nabbumba. Wangi ssebo. Mu Buganda Yes ssebo. ab'ekika ky'Embogo Yes ssebo. be bakongojja kabaka. Yes ssebo. Ng'ogyeko okumuweesa ekitiibwa nga bamukongojja. Yes ssebo. Olowooza ekikolwa ky'okumukongojja Yes ssebo. kiba kigendereddwamu ki? Ssebo ekikolwa ky'okumukongojja kiba kigendereddwamu muwa ekitiibwa. Ekitiibwa tukyogedde tukirabye. Yes, kati ekitiibwa tukirese naye bwe bamukongojja okukongojja okumanyi Yes ssebo. kwe kukola kutya? Ssebo kwe kugenda maaso ga kabaka kwe kugenda maaso ga kabaka ne beeyala mu maaso. Kati awo kyakulemye dda. Tugende. Yes ssebo. Tugende. Yes ssebo. Nabbumba. Wangi ssebo. Kadaali kyeki? Kadaali kye kiteeteeyi omugole omukazi kyayambala nga bagenda omukuba embaga. N'ogikuba mu katimba. Nkeyanzanyo ssebo. Nabbumba. Wangi ssebo. Ono yagambye jjajjaawe Yes ssebo. nti jjajja bw'oba ojja mu kibuga Yes, sir. otuleeterayo manjaaya. Manjaaya. Babadde jjajja bamugamba baleetera ki? Babadde bamugamba abaleetere ekyennyanja. Ekyennyanja. Babadde bamugamba abaleetereyo ku bumpwakimpwaki. Obumpwakimpwaki nedda negaana nenkuwa omutujju twalemuko. Kaganda Peter Mbuya kinawataka bali kuwuliriza. Nange nenkaweereza Reverend Omulangira Father Tebandeka ali mu Itale. Webale nkakasa ogoberera okamala obukamazi. Tugende wano. Yes ssebo. Swabura. Mpe ebika by'amayenje bibiri by'omanyi. Ejjenje essaabi n'ejjenje ekkaabi. Ejjenje essambi n'ejjenje ekkaabi. Ssebo ejjenje ekkaabi n'ejjenje essaabi. Sigenda kuwa no kabonero. Ssebo. Tugenda ku kirala. Yes ssebo. Waliwo ensolo ebeera mu kitoogo naye nga bayigga njigge. Eba nsolo ki eno? Ensonzi. Nedda. Ssebo. Ensolo eyo bagiyita. Yogerako nnyo wadde oli mulwadde. Ssebo ensolo eyo bagiyita ekyennyanja. Nedda. Tugende ku kirala. Yes ssebo. Ssaalongo kazaala baana. Yes, alina enkufiira gy'atikkira ku mutwe. Enkufiira eyo eyitibwa etya? Eyitibwa omulongo. Omulongo. Nedda. Eyitibwa mulangira. Nedda. Tugende ku kirala. Yes ssebo. Ekintu ekiyitibwa empalubwa kisangibwa ku muziro ki mu bika bya Buganda? Empalubwa kisangibwa ku kibe ssebo. Nedda. Kisangibwa
ku nnyonyi nyange ssebo. Nedda tufundikire na kino nkuze wa jjejje. Twanule. Ogenda kwanula buli kaakati Yes ssebo. eri twabaddeyo n'eddanzi n'essaabi. Yes ssebo. Ensolo eri gye twabadde twogerako eyitibwa enjobe. Yes ssebo. Saalo ng'atikkira enkuufiira eyitibwa empongoloni. Yes ssebo. Empalubwa bye biboowabowa ebibeera ku kkobe. Yes ssebo. Kaakati mu ŋŋanda zo ani ayita omuntu nti ssewamuko era aba ayita ani? Aba omusajja yawasa omusajja eyawasa mu famire era aba ayita muganda w'omukazi ssewamuko. Nedda Sikimanyi. tokimanyi, abeera musajja ng'ayita omusajja azaala mukyala we. Azaala mukyala we. Tugende ndowooza maliriza wano. Kati mbazaayo wajje. Kale Nabbumba tukujjukizaako kubanga gw'osembyeyo w'ogudde. Ab'ekika ky'Embogo bwe bakongojja, okukongojja kwe kuweeka kabaka ku kibegabega. Baba bagenderamu abantu bamulengere kubanga bwe bamuteeka ku kibegabega aba asukulumye ku buwanvu bw'abantu bonna, buli muntu w'abaali abeera asobola omulengera. Otyo kaakati ne tugamba jjajja bw'aba ajja tuleeterayo manjaya abeera gonja. Abeera gonja. Kaakati tukuzaayo. Olulimi Oluganda lugagga. Tuwe amakulu ga mirundi 5 agajja ga njawulo agava mu kigambo okuluma. Ssebo, waliwo omuntu okweruma omumwa ng'abadde ayogera naye yeruma omumwa. Waliwo omuntu okugamba nti omulwadde alumya ejjiiko. Waliwo omuntu okuluma ng'aluma ekyokulya. Waliwo omuntu ekintu nga kimulumye tugeze ng'ekiwuka. Ekiwuka bina. Waliwo omuntu okuluma munne omubiri n'amugamba nti n'amuluma. Ng'amulumisa amanyi. Ssebo. Kale n'ogikuba mu katimba. Neyanzanyo ssebo. President Museveni. Ssebo. Mwamugenza okuzaalibwa nga ye afuga kuno. Ssebo. Naye kye muwulira baga nti President Museveni yatandika okufuga Uganda mu mwaka ki? 1986 ssebo. N'ogikuba mu katimba. Neyanzanyo ssebo. Ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Ssebo. Lwaki kiyitibwa Kampala? Ssebo, kiyitibwa Kampala. Simanyi. Tokimanyi. Ekibuga kya Uganda kiyitibwa Kampala kubanga edda nnyo wano ewali Kampala waliwo ensolo eziyitibwa empala. Kwe kwava okuyitibwa Kampala. Nga bagamba akasozi k'empala. Otyo Donald Trump yawangudde ani mu kalulu ka Amerika akakagwa kamufuule nga ye president alindiridde okulayira. Yawangudde Alice Kamala Harris. N'ogikuba mu katimba. Neyanzanyo ssebo. Kati kino kirimu olukokko kyegendereze. Mu myezi gyonna egiri mu mwaka, mwezi ki abantu mwe basinga okwebakiramu otulo otutono era lwaki? Ssebo, omwezi gwa Museenene. Si mwezi gwa Museenene. Olina olugezaako lumu? Ssebo, omwezi
Gwakasambula. Gwakasambula. Nedda si mwezi gwakasambula, omwezi gwokubiri. Yes sir. Lwaki gwakubiri? Kubanga omwezi gwokubiri gwe gusinza ennaku entono mu mwaka, gwo tiguweza nnaku za myezi mirala. Kiba kitegeeza baba be bakiddemu ennaku ntono bw'ogugerageranya n'emyezi emirala. Nembazaayo ew'omutujju. Tugende. Yes sir. Tugende Swabra. Yes sir. Nabumba Road. Roda, okay. Yes sir. Nabumba Roda. Kakati wuliriza. Yes sir. Ogenda kumbuulira. Yes sir. Omuntu gwe bayita ow'enkutulakutula yaani? Y'omuntu atanywerera ku kigambo kye. Nedda. Omuntu ow'enkutulakutula ye muntu atalina mizi. Atalina mmere? Mizi. Nedda. Omuntu oyo ye muntu anaanaagira, ayogera anaanaagira. Yes, tugende wano. Yes sir. Oyo omusajja awunya ku buli mugereko kino kisoko. Yes sir. Kitegeeza ki? Alya buli wamu. Alya mu kyalo. Oyo omusajja alya mu kyalo. Ogikubye mu katimba kale. Neyanzanya sebo. Omusajja oyo wagenda alya buli wantu. Tugende wano. Yes sebo. Akasukali ali nalyo taba muti luno lugero. Yes sebo. Eki. Akasukali ali nalyo taba muti eki. Ejjinja. Nedda. Ettabi. Nedda. Kiganyi. Akasukali ali nalyo taba muti effumu. Tugende wano nkufundikire. Yes sir. Entaana gye bataziikamu mufu bagiziikamu ekitooke. Yes sir. Mpa erinnya ly'ekitooke ekyo. Ekiteete. Nedda. Ekitooke ekyo ekya Musa. Nedda. Kiba kitooke kya gonja. Nkufundikidde. Kale omuto ne tumuta gw'osobola ofuluma ove mu mpewo oddeyo ko kugundi bakuwa ekisweta kyo obeere nga ovudde mu mpewo. Lulyoka tujja mwe abawagiza bammwe mujja ne musanga bannammwe nga bakubye omwaliiro embuutu zivuga mmwe temuwulira nti ddala abo be bayita abawagizi. Kale Nakabuye. Wampa ssebo. Tutandise. Yes ssebo. Yimba omusaakanyo mu luyimba lw'ekitiibwa kya Buganda. Twesimye nnyo. Twesimye. N'ogikuba mu katimba. Mbweyanza nnyo ssebo mbweyanze. Njagala obeere ng'okkaatiriza kigambo kimu nti luweero luweero luweero. Luweero 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 ku Nimrod. Tuli mu mulembe Omutebi. Yes ssebo. Mu mulembe guno Omutebi. Yes ssebo. Mu kisanja kya Katikkiro Mulwanyammuli Ssemwogerere. Yes ssebo. Ebigambo byoya byanswa byawulirwa nnyo nga tebiva ku mimwa gy'Abaganda. Yes ssebo. Olowooza babanga boogera ku biki ebyoya byanswa era lwaki? Ssebo babeeranga boogeranga ku ssente kubanga ozikwata ate n'omala n'oziwa omulala. Nedda. Ogezaako omulundi gumu bw'obanga okyalina omukisa eddoboozi lyo ttono ogezaako okulabika ng'oyogerako nnyo. Kiganyi ssebo. Byoya byanswa. Yes ssebo. Ku mulembe gwa Mulwanyammuli Ssemwogerere. Yes ssebo. Obuganda kwe bwasingira okusaba federo. Yes ssebo. Federo negaana Buganda neefunayo regional tier. Yes ssebo. Abaganda kwe kugamba okufuna regional tier mu kifo kya federo babawa byoya byanswa. Yes ssebo. Ne tujja. Yes ssebo. Aha. Tuweeyo ekyokulabirako kimu mu ŋŋanda z'Omuganda. Yes ssebo. Ekijjayo enjogera egamba nti senkuzaale nkuzaale.
Kigaanyi ssebo. Kigaanyi. Yes ssebo. Enjogera senkuzaale. Yes ssebo. Ekyokulabirako. Yes ssebo. Singa omwami azaala omwana we. Yes ssebo. Omwana oyo n'asikira jjajjaawe. Yes ssebo. Taata omwana ono ajja kuba amuyita, omwana ono ajja kuba ayita taata we taata, naye nga ne taata omwana ono amuyita taata. Okitegedde? Yes ssebo. Aha. Ne tujja. Yes ssebo. Mu Buganda abantu babiri tebaddamu kulaba ku kabaka ng'amaze okutikkirwa. Bano babeera ani naani? Ssebo kubeerako maama we, ssebo ne kubeerako ne mutabani we oyo gw'aba azadde ng'agenda kumuddira mu bigere. Ssebo kigaanyi. Kigaanyi. Yes ssebo. Abantu ababiri abatalaba ku kabaka ng'amaze okutikkirwa kuliko Juma Kateebe. Yes ssebo. Asikira emisambwa gya Buganda. Ne kubeerako ne Nankere. Olubereberye ne Namasole yabanga taddamu mulaba, naye ekyo waliwo kabaka eyakijjawo. Yes ssebo. Kakati baba babiri, Nankere ne Juma Kateebe. Yes ssebo. Ne tujja. Nakabuye Swabula ssebo. Omuwemba tetugusiika, tugukola ki? Ssebo, omuwemba tetugusiika, tugukalanga ssebo. N'ogikuba mu katimba. Bweyanzizza nnyo ssebo. Omutujju alumbe. Tugende. Yes ssebo. Wuliriza. Yes ssebo. Kale. Ogenda kumbuulira amannya ag'engero oba ag'entabaalo agatuumibwa abaana abato ddala mu Buganda bwe gatayitibwa gatyo gayitibwa mannya ki? Ssebo gayitibwa amannya amabbule ssebo. Nedda. Ssebo gayitibwa amannya kigaanyi ssebo. Gayitibwa amannya ag'oku kifugi oba amannya agayonkerwako. Yes ssebo. Tugende ku kino. Yes ssebo. Ogenda kumpa erinnya ly'omuziro ogumera wansi ku ntobo y'ennyanja. Ssebo omuziro ogwo ogumera wansi ssebo butiko ssebo. Nedda, olinayo olukasuka lumu lwokka. Ssebo omuziro ogwo nedda ssebo. Kigaanyi. Yes ssebo. Eba nvuma. Yes ssebo. Nvuma. Tugende wano. Byangota aba mwana naye aba mwana wa ngeri ki? Ssebo oyo ye mwana eyazaalibwa nga tannatuuka. Nedda. Osigazaayo lumu. Ssebo kigaanyi. Aba mwana atannaba kumera mannyo. Yes ssebo. Tugende ku kino. Empologoma envubuka eyitibwa empalabwa. Yes ssebo. Ate enkoko envubuka mu lulimi lw'abalunzi neeyitibwa etya nga tokoonye ku kijuujulu? Ssebo neeyitibwa embalaawo. Nedda. Ssebo neeyitibwa
Sseggwanga. Nedda. Enkoko eyitibwa ekiyengo. Yes ssebo. Tugende ku kino. Yes ssebo. Ogenda kumpa omuzizo omukulu. Yes ssebo. Agenda okuwaata gwatalina kukolera mu ggwatiro. Ssebo agenda okuwaata kyatalina kukolera mu ggwatiro. Ssebo agenda okuwaata aba talina kuwaatira mu ggwatiro nga liddugala ssebo. Nedda olinayo lukasuka lumu. Nedda ssebo. Kigaanyi. Kaakati omuntu oyo tanaabira mu ggwatiro. Yes ssebo. Kale akyali mwana muwala Swabula Nakabuye omwana omuzirangeye tunoonya omukontanyi owokubiri eyegatta ku mberenge tegaga enkya ate tulete omuteeko omulala ogwokusatu awo tujja kubanga tusigazizaayo ssemateeka amaanyi gewa ennyumba y'engule okulonda omukontanyi anajjuza owokuna era obwo obuyinza buli mu nnyumba ya ngule mu kirindirire tujja kirangirira enkya. Otyo Nakabuye. Wampa ssebo. Nakabuye. Wangi ssebo. Ekintu okuwunya ebbabe kiba kisiridde. Yes ssebo. Ekintu ekiwunya ebbabe kiba kisiridde. Naye ate waliwo n'okuwunya kwe tuyita olunankani. Olowooza kuno kuba kuwunya kwa ngeri ki? Ssebo ekintu okuwunya olunankani. Ssebo omuntu bw'aba tanaaba asobola okuwunya olunankani. N'ogikuba mu katimba. Mbweyanza nnyo ssebo mbweyanzeege. Olulimi Oluganda lugagga. Yes ssebo. Ekigambo kimu kisobola okuwa amakulu ga mirundi mingi. Yes ssebo. Okugeza ekigambo okutema ennaku ezo Bobi Wine yakiteekako amakulu amalala bwe yaga nti kati nze ne bwentema. Yes ssebo. Kati tuwe amakulu ga mirundi 7 ag'enjawulo agasibuka ku kigambo okutema. Ssebo omuntu asobola okutema tugeze singa abadde ayimba n'avaawo n'amaliza n'agamba kati awo nze ntemye maliriza. Oli ku kya Bobi Wine kyozzeemu. Yes ssebo. Kale tukibaze. Ssebo tuyina okutema omuntu asobola okutema omuti. Okutema omuti ebiri. Ssebo tutema ennyama. Okutema ennyama 3. Ssebo tutema ebibuuzo. Omuntu tugeze nti tugenda kukola empapula oli n'atakula n'atema pepa. Otyo wakayogera ana. Yes ssebo. Ssebo omuntu asobola okutema akakule. Okutema akakule 5. Ssebo okutema ettaka. Tugeze kati nga bano abatema bulooka. Batema ettaka lya bulooka. Oba okutema amavunike. Yes ssebo. 6. Ssebo tuyina n'ekisoko ekiyitibwa okutema akalali. Okutema akalali. Yes ssebo. N'ogikuba mu katimba eyo. Mbweyanza nnyo ssebo mbweyanze. Otyo ku mulembe gwa Museveni. Yes ssebo. Tubuulireyo omuntu waakiri omu. Yes ssebo. Namukisa nga asobodde okulondebwa n'aweerezaako mu bifo waakiri 2 ku bifo 4 ebisinga obukulu mu gavumenti. Ssebo tuyina omwami Jeno Katumba Wamala. Ssebo omwami oyo yakulirako ejje. Ebifo 4 ebisinga okuba ebikulu mu gavumenti obimanyi? Kati ddamu okyegezeemu.
ng'omuntu abaddeko mu bifo waakiri 2 ku bifo 4 ebisinga okubeera ebikulu mu gavumenti. Ssebo tulina omukyala sipiika aliko sipiika alitwala Rebecca Kadaga. Onyonyola n'otubulira yali mu kifo kinaki? Ssebo yaliko omwogezi w'olukiiko lw'eggwanga. Ssebo omwogezi oba omukubiriza? Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga. Ssebo n'ekirala y'omu ku mumyuka wa Ssaabaminisita. Kale kankuwe ogikube mu katimba. Mbweyanza nnyo ssebo, mbweyanzeege. Mu bannabyabufuzi abali mu Uganda kati Yes, ssebo. ani ayitibwa principal? Kiganyi ssebo. Nakabuye Robert Kyagulanyi ayitibwa principal. Yes, abawagizi be bamuyita principal. Yes, ssebo. Kale kino kirimu olukokko kyegendereze. Yes, ssebo. Era kyekisembayo. Yes, ssebo. Kyuma ki ekimyumyula abantu ababiri ne kibanyweza so nga kiteekeddwa ku muntu omu? Kyuma ki ekimyumyula abantu ababiri ne kibanyweza so nga kiteekeddwa ku muntu omu? Ssebo eyo mpingu ssebo. Kiganye eyo ebeera mpeta. Eyo ebeera mpeta. Yes, ssebo. Omutujju n'akulumba. Tugende. Yes, ssebo. Tugende wano. Yes, ssebo. Omwana omutaasi obubiri obutono mu kiwato okusobola okwawula obulungi. Yes, ssebo. Naye olw'obuvunaanyizibwa obwo obuntu obwo bwe bukola, Abaganda kye baava babuwa erinnya olw'omulimu ogwo eriyitibwa litya? Ssebo eriyitibwa ebijogo ssebo. Nedda. Ssebo ne buyitibwa embira ssebo. Nedda. Buyitibwa enkwanzi. Enkwanzi. Tugende. Oyogedde mannya g'awamu. Tugende. Okusala entunujju kisoko. Yes, ssebo. Basaze entunujju abeera atya? Ssebo omuntu gwe basaze entunujju. Ssebo omuntu gwe basaze entunujju aba atunula mu mbeera etasanyusa. Kati okusala entunujju kye ki? Ssebo okola kutya? Okusala entunujju kisoko ekitegeeza omuntu gwe basaze entunujju Yes, baba bamusaze batya? Ssebo omuntu gwe basaze entunujju ssebo baba bamusalidde omusango basa ekyo nga bamuwadde ekibonerezo ekikakkali ne kimukalubirira. Tetujja eyo gwe basaze entunujju baba bamusazeeko n'emimwa nga n'amannyo gali bweru. Yes, ssebo. Bava bagamba nti okusala entunujju. Enjala eruma omuwuulu lugero lumaleeyo. Ssebo enjala eruma omuwuulu tewali atagimanya ssebo. Nedda. Ogwokubiri. Kiganyi ssebo. Enjala eruma omuwuulu yetuumisa nnyinimu erinnya Byakagambwa. Yes, ssebo.
tugende ku kino nkufundikire. Yes sebo. Omukazi bw'anoba omusango ne gumala gusinga bba aliwo ekita ky'omwenge ne kigenda butereevu eri kitaawe w'omukazi ekiyitibwa kitya ekita ekyo? Sebo ne kiyitibwa mwenda nsako. Nedda. Sebo ne kiyitibwa mwenda nvuma. Nedda. Ekita ekyo kiyitibwa nteesa bujja. Abafundikidde. Kale twagala okuyozayoza Nakabuye n'omwana Nabumba wadde abadde nga yabaddemu obukosefu netwanguwa tubadde ne Sabula Kumbucha omusomesa wa Nakaseke janguuko wano katono nnyo kubanga musobodde okwerekera abakontanyi bano mangu nnyo. Sabula Kumbucha kwata omuzinda abakontanyi babano bakomyewo Nampija Edith Nsandabula ate ne Nakamya Mariam Nantakubwa Noga ne Nakabuye Swabula Kigwo kya Luwazi. Otyo mugenda kwata omuzindalo Nakabuye gwoba osooka manyi Nakabuye kwata omuzindalo gw'osembyeyo. Njagala weteeke mu kifaananyi nti nno singa obeera toyiseemu yagaliza omu ku babiri Nampija oba Nakamya ng'obaagaliza obuwanguzi bw'engule mu mutima ogwa Sseruganda nti singa si gwe obeera oyiseemu. Sebo mwami jeje nze Nakabuye Swabula Kigwo kya Lwazi singa sinze embeera mpiseemu obuwanguzi mbwagaliza ow'ewaffe Nakamya Debura Nakamya Mariam gwe mbwagaliza singa mba siyiseemu. Naye nno mbadde nze nkugambye nti nno oyagaliza bonna nti abayitamu ayiseemu yenna gwe mbanjagaliza bw'oba osazeewo kubeerako ozeeko tikirina buzibu. Ne tujja ewa Nakamya kiri nti weteeka mu mbeera nti singa gwoba si gwoba oyiseemu oyagaliza ku Nakabuye ne Nampija sigambye nti olondako naye bonna obaagaliza nti mbaagaliza abayiseemu yenna mbaagaliza obuwanguzi. Bakontanyi bannange bwe tubadde mu lwokaano luno singa kiba kize nga sinze mpiseewo mwenna mbaagaliza obuwanguzi ku Nimrod. Otyo mu America bwekito bwe kikolebwa pulezidenti yenna yeesimbyewo akola speeches za mirundi ebiri akola gye tuyita victory speech ate n'akola ne speech eraga nti concede nti akkiriza okuwangulwa era ayagaliza munne abawangudde. Bino babikola nga n'akalulu tikanalangirirwa. Otyo Nampija naawe okola kye kimu singa obeera si gwe toyiseemu oyagalize Nakabuye Swabula oba ne Nakamya Mariam obuwanguzi mu maaso. Nze Nampija Edith Nsandabula singa bijja nga sinze ayiseemu obuwagizi oba obuwanguzi mbwagaliza bakazi bannange Nakabuye Swabula ne Nakamya Mariam. Kale koja olirede kantandikire nono lero kanve no wansi kantandike n'omugeye omugeye Nakabuye Swabula Kigwo kya Lwazi mu Nabulemezi mulunguko olusoose penalty yakubyeyo 5 zokka buli penalty ezitowa obonero busatu ezo ne ziba 15 ne tugenda mulunguka olwokubiri penalty zonna nazikuba ku mirabba era otafunyeewo ne tugabizaamu 57 kabisaamu 75 nafunawo 20. Endukusa ye Nabumba Loda bwetyo olunguko olusoose penalty zibadde 6 nezikuba mu katimba awo ne ziba 18 ate olunguko olwokubiri ekubyeyo penalty emu jukire endukusa ne badde endwadde obonero busatu kakati awo okubisaamu ogabizaamu 57 n'okubisaamu 25 ofuna 9 2 gattako 9 ne bafuna 29. Swabula awedde ntandika eno yasoose yajjo sembayo nkyusaamu kakati tugenze ku Nakabuye Nakamya Mariam Nantakubwa Noga
nalweweta bamunaanika bano nno bonna bannabulemezi. Olunguko olwasoose penalty yanywesezzaako 6 n'okubisaamu awo 3 zize 18. N'agenda mu lunguko olwokubiri n'akuba penalty 4 awo ne zifuuka 12 gabizaamu 57 okubiseemu 7-5 39. Endukusa ye Ssemmango Jonathan penalty 7 ne ziyingira akatimba 2-1. Penalty 4 mu lunguko olwokubiri ne ziyingira akatimba 12 gabizaamu 57 kubisaamu 25 ojafuna 14 39 gattako 14 53 kyagenda. Kakati tugende kweyata eyalusooseemu. Nampijja Edith Nsandabula ow'Envubu bw'atyo nno olunguko olwasoose yakubye penalty 9 ne ziyingira akatimba ezo 7-7. Ne tugenda ku lunguko olwokubiri n'akuba penalty 5 ezo zize 15 gabizaamu 57 kubisaamu 7-5 awo ne ziba 5-5. Ne tugenda ku ndukusa ye Sengonzi Alvin Sitembeka olunguko olusoose penalty 5 ziyingira akatimba. Olunguko olwokubiri penalty 4 ne ziyingira akatimba gabizaamu 57 kubisaamu 25 15 55 eza Nampijja n'ez'endukusa ye ne Sengonzi ye yafunye 12 55 gattako 12 awo oba ofuna obubonero 67 omuvubu n'ayingira Ssentebe. Nimulodi kuvaazira bannange bannabugerere mwenna ku Nimulodi. Bwe tutyo nga nkozesa obuyinza obumpe bwa ssemateeka w'engule 2 nangirira omwana muwala Nampijja Edith Nsandabula ng'omukontanye owokubiri eyeesoze final Luweero ng'ennaku z'omwezi 8 Desemba 2024 muwage